Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Waliwo omwami amannya ge bamuyita Desmond Tattoo. Tattoo yayogera ebigambo bino wammanga. If you are neutral in a situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the toy of animals, and you say that you are neutral. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. The Mars will not appreciate your neutrality. Desmond Tattoo byali bigambo bye. Tuli ku BTN Media Beyond the newsroom. Nze Deni akutusako ensonga ate nziguse n'olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero asoose kuggaliwa ku wooteri we yasuza ab'ebyokwerinda. Kabadde kaseera ka kusattira tebibadde birungi. Yadakamu n'akeddagala baganda bange ekyamazima amatuufu njagala kutegeeza ebigambo bino wammanga Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenze maaso n'okwogera atubuulidde n'ayanukula omwogezi wa poliisi byayogedde ebyogamba nti abaana bano aba NUP bagenda mu maaso n'okubanga balumba poliisi baziba kuba abasirikale n'okubeera nga bakola effujjo kubakuuma ddembe. Leero olunaku lw'eggulu yabadde ku TV emwemanyikiddwa nga Crown TV wali eri mu ggwanga lya Zimbabwe. Bigambo ki bye yayogedde interview eyo genda maaso n'okubanga ngikutemeratemeramu. Ono nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Mawanda. Ono mumujjukira mu scandals ezamusibibwamukko ez'okubeera nga munnange enyigira mu buli bw'enguzi. Omukulu omu n'agamba batemunywanyi era n'ateebwa. Njagala ogenda maaso n'okubanga nkutegeeza nti avuddeyo n'agamba mpaawo mu eMbarara yenna ayinza vaayo okujja alaba Kyagulanyi okujjako bonna bakuŋŋaanye bazze kulaba muyimbi Bobi Wine. Ebigambo nno biwanvu era bingi bye njagala ogenda maaso n'okubanga nkuwa. Wabula njagala okusaba n'obwombefu obw'ekika ekyagulu. Video no soko nyimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu. Njagala nkuwe video eno gye tuba tutandika nayo olunaku olwaleero owulirize ebigambo bino byayogerwa omugenzi Muhammad Kirumira. Ono nno munnange ne bwe bulibadde ne bwe waliita emyaka 10 ensi erisigala emujjukira ku bigambo nga bino byajja ayogera bye ndowooza nti mukadde nga kano biyinza okubaako kye bikolera. Wuliriza. Expose the mafia to save the state. When you speak, you die. When you keep quiet, you die. Better speak and die when the message reaches the people. Obo nsiba, obo nkuba miggo, nze ntaana yange, namaddo balaga weyisiza. Mukyale waffe, empambire. Entaana yange buli muntu amuga mbanziikanga wano mu muyembe. Wansi w'ekisiikirize embeera awo mpowe. Kubanga essaawa inatambulira mu matigga. Omusirikale Muhammad Kirumira ajjukirwa nnyo okukola ebikwekweto ku babbi mu kiseera we yabeerera osi wa poliisi y'e Nansana wakati w'omwaka gwa 2013 ne 2014 so nga we yafuulibwa DPC wa Old Kampala era ababbi teyabaganya kwetaaya. Ono oluvannyuma yafuna obuzibu ne poliisi n'atuuka n'okuyimirizibwa ku mirimu. Eyasomako mu kiraasi n'empita bw'obanga weewulira nti oli musajja wa kitiibwa mu bantu oba kusaka ekigambo kyonna ekikutyoboola o stepping aside kyenkoze. Kirumira gwe tusanze mu maka ge Bulenga agamba si wakwekyusa kuba ekitongole kya poliisi kizze kivunda ng'abuulira bakama be wabula nga tebakola kimala kukigogola era nga kati embeera mwe kiri takyayinza kukiddamu. Wali bawa akakiiko konna akanoonyeza ku poliisi nja kuwa obujulizi. Wali bawa akakiiko konna akanoonyeza ku poliisi obwekitibwa pulezidenti ataddewo atajja kukateekawo kuba mmanyi naye alina okuba ne issues. Ebintu bingi bikolebwa abantu bakola effujjo. President Your Excellency teekawo judicial commission mu police. Ozule lwaki ebijambya tebikoma. Bisenguka busengusi ebive Nansana ne bigendako Entebbe.
ebiva Entebbe ebigendako e Masaka, ebiva e Masaka ebigendako e Bukomansimbi. Feketi poliisi ebeeramu etya kitatta. Kitatta oyo natandika okumunoonyerezaako 2010. Kitatta oyo akakosi kaabwe akalonkingira wali ku Martin Road 2010. Naye nga bannaye mulonkiiza akantu kano kakutuletera obutawaana. Nani kitatta bamusibe. Era njagenda mu military nkole statement. Kitatta mumanyi yakuba abantu nga ndaba. Kati mbyogedde mujje munkwate emisango egiriyo. Keep resting in peace, soldier. Ebigambo ebyo byayogerwa omugenzi Muhammad Kirumira n'agamba mbu if you speak you die and even if you don't still you die. Olunaku olwaleero njagala kuwa ku bigambo bino Dr. Bamuyitani Nalukwago, Dr. Lukwago, something like that, Nalukwago. Uno wano ng'atubuulira engeri gye babasazeeko ku hotel. Banange tukedde leero poliisi era tusazeeko baleese motoka za patrol n'ebimotoka ebyebitika abantu biyitirivu biri wano byetoolodde wano we twasuze naye tetutidde tumanye ensonga zaabwe. Waliwo n'abaana be baakuteera ekiro kwegamba batunoonya naye nga ensonga lwaki batukwata by the way easy. Baagala pulezidenti waffe abeere isolated nga talina bantu batambula nabo. Kyekikulu era baagala mutuveeyo mu protest tugambe mbu campaign tugivuddemu bo kye baagala. Naye ffe pulezidenti waffe ali determined ne bwe bakwata buli mwana n'asigala omu ku campaign ajja genda buli wamu atukirire abalonzi bonna naye bannayuganda bannange bino ebintu mubiraba temutuula butuuzi. Tuveeyo twekalakase mukana akalulu akajja kyekiseera kyaffe twekakase kubanga wano abasajja tetugenda bajjako nga tuli awo twetuddeko bwetuuzi. Bannayuganda muveeyo nze mbabuulira bintu si byangu naye mmwe eddoboozi lyammwe lye lisinga obukulu tulina okweteekamu amaanyi. Bw'owuliriza ebigambo bya Dr. Nalukwago agamba nti by the way omwana muwala abangi mumujjukira nnyo ku Makerere University, then era n'obuweereza bwe badde bulungi nnyo eri bannankyukakyuka. Naye agamba nti bannayuganda ke kaseera muyimusiza eddoboozi lyammwe kubanga kkulu nnyo nnyini ddala. Singa muba muyimusiza eddoboozi lyammwe liwulirwawo okusinga n'eddoboozi lya munnabyabufuzi yenna. Abaganda bagamba nti agali awamu geegaluma ennyama, nti bw'okwata eno n'eri kisoboka okutuuka. Bigambo bya mukyalo ono Dr. Lukwago. Kakati nno njagala kuwa ebigambo bino bya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku lwa leero. This is political violence. It was on camera, and I'm glad you NTV also covered it when we are being attacked. So we are the ones who were attacked. Unfortunately, we are the ones that are being arrested again. We were attacked and the attackers were protected by police. But later on in the night, they came and then raided us. But this is not new. You saw how it happened in Lira. They claimed that we robbed them, but they majorly target my security team or our support team that surrounds us. Our security team and our media team. That's their target. We were informed even before the campaign starts that they are trying to reduce us to ensure that by the time we get near to the election, I am isolated as a person, so we don't know who they are picking next. Could be Rubongoya, could be Katana, could be you, a journalist, could be anybody. We just want to continuously expose this as impunity, as targeted political violence, and as shamelessness of the regime led by General Tusabire. Okusinziira ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti bino bye bakolako lino fujjo lya byabufuzi libagenda maaso n'okuba nga babatuusaako. Era nga ye Bobi Wine yagamba nti kibagezaako okukola okuba nga bakwata abaana baneeno kwe kukendeeza ku namba yaabwe n'okwagala obbamalamu amaanyi. Naye ategeezezza bo si baakugenda maaso n'okuba nga bakoma, baakwongerera ddala okweyongera okulaba nga batalaaga ebitundu by'eggwanga byonna okutuusa enjiri ey'enkyukakyuka. Era n'akuwola bannayuganda wamu okubeera nga bamwegattako basobole okuba nga ate ensonga zino baziggusa nga bannayuganda ab'awamu. Njagala kuwa
ku bigambo bino owulirize naye bano abantu sometimes tebaswala wuliriza ekibadde eMbarara tukirabye naye tekyewuunyisa kubanga abantu babadde bazze kulaba omuyimbi w'obwereere tebazze kulaba omukulembeze kubanga bwebawulidde nti Bobi Wine bamumanyi ng'omuyimbi ne bagamba nti katugende tulabe ki omuyimbi tebagenze kulaba mukulembeze era abakulembeze baabwe babamanyi tulinde pulezidenti w'emusere bw'anaakirira eMbarara ojja kulaba abantu nga bagenda okulaba omukulembeze naye bano ababaddeyo era tetukyewuunyisizza babadde bagenze kulaba omuyimbi kubanga Mbarara tugimanyi bulungi Mbarara yonna twagipaintinga dda yero ababadde bazze kubera ate n'ekirala ye mwennyini avayo ne Kampala ne gundi avaayo ne gaali avaayo n'abantu bangi mbadde mumugoberera nga mulaba nti buli kampeyini gyagendako abalina emmotoka nga 3 kiba kitegeeza emmotoka zonna nga zijjuddemu abantu so bwatuuka abantu bonna ne bavaayo ne bagenda mu kifo kyagenda okukoleramu rwali ng'olowooza nti yasanzeewo abantu bagenda okwadressinga oba kwogera nabo kumbe beyazze nabo alina n'akantu kagenda n'apanga abantu ne bajja ne bamusanga wasula biki ebyo byonna bipange tiwali bawagizi bakeereeyo tibagenze kulaba ki naye abasinga babagenze kulaba omuyimbi ebigambo by'amawanda kambikomyawo agambye mbu Kyagulanyi abantu b'eMbarara tebagenze mulaba kubanga balaba mukulembeze wabula balaba muyimbi era balinda omukulembeze waabwe Jiru Museveni bw'anajja bajja genda era n'ategeeza nti buno obukodyo Kyagulanyi apanga bupange abantu okujja okumusanga wasula ate otugambye abantu atambula nabo ate abajja wasula baliwa mbadde manira bw'atambula n'emmotoka nga 3 mwatugamba nti Bobi Wine ajja tuuka 2025 nga talina dda abantu ababiri abatambula naye kati ate kyeki this cause it's not for Bobi Wine but it is for all Ugandans bonna bannayuganda guno omutemu ogwabwe ogenda maaso n'okubanga bakola ekyo ekisoboka okubanga beerwanako nga bannayuganda so singa Kyagulanyi representinga abo abangi abagenda maaso n'okubanga balaba nti bali mu mbeera ey'okusoomoozebwa baganda bange ekyamazima amatuufu kiri nti abantu we batuuse nabo kye baagala bakyagala even though nga nammwe kye mwagala okugenda maaso n'okulaba nga it's just by time akaseera essaawa ejja tuuka just essaawa busaawa buli kimu oba oliawo kirikyuka wulira ebigambo bya Namyalo banamu mulina omulimu gwa Kyagulanyi terujja kujja ate ne tuzeeyo ku mpisa zaffe nja kulabikamu nange annange saaba kino wano ne tugenda nenzisaba baba basente tetufunako kintu kyonna kati ate nzenzigaba Namyalo mu kusisinkana abavubuka wano mu ghetto yabawemudde mugenda kunsonyiwa okuddamu ekigambo Namyalo kye yayogedde anyway ekigambo ekyo munzikirize nneme kikozesa kuba siri muwemu era sinatuuka ku nsa libawemula wabula yabagambye nti abantu bano balina ogwa Kyagulanyi ekino ekigambo kikozesebwa eri awo omuntu alina obwagazi obw'amaanyi ennyo obw'okubeera mu kisengere munne wabula omukulembeze agenda maaso n'okwadressinga ebizibu by'abantu wulira ebigambo ki byagenda maaso n'okuba nga abuulira abantu n'obadressinga if you don't have a message to tell the people or to deliver to the people or to the audience you rather stay home rather than okutuwemulira abaana abato omwana ali yali mu kulaba ng'alaba bino ekyamazima amatuufu kiswaza Kyagulanyi talinga ye wabula Kyagulanyi ayagalwa abantu kubanga ali presenting ekyo abantu kibakkiririzaamu that's why ne Kano Kizza Besigye had all the crowd naye ekintu kyagenda maaso n'okubeera ng'akola
bamukiririzaamu ne Kyagulanyi kyekimu kyakiririzaamu. Kale awo nno njagala nkwongere ku video azineeno Kyagulanyi bwe yabadde ku Crown television mu ggwanga lya Zambia. Wuliriza. The President, in your repackaged message, you are urging Ugandans to rebel against the regime. For lack of better terms, you are asking the Ugandans for a protest vote. Do you think that your message has been received by Ugandans across Uganda? It's actually not a message not only for Ugandans, it's a message for East Africans and probably all Africans. I mean, in the recent days, you've seen the young people of Madagascar, of Tanzania, of Kenya, and many other places, even of Cameroon, rising to the occasion and saying enough is enough. And they say they want to determine their own destiny. And this is what we encourage the young people of Uganda. We are calling this a protest vote because we are protesting first and foremost against impunity. We are using this election to speak out and speak loudly. We know that General Museveni has a habit of abusing the law and acting with impunity. We are going to protest against that in the vote, and we've encouraged our young people to vote, but follow their vote, to ensure that they defend it, to ensure that what they say through their vote is actually what prevails. Ebibuuzo byabadde bingi nga bamubuuza nti ekyokugenda maaso n'okubeera ng'akoola bannayuganda bonna okwenyigira mu protest vote n'okulaba nga bakola ekisoboka okuvunika gavumenti eno. Alaba ekigendagenda maaso n'okubeera nga kikolera bannayuganda banaasobola okuvaayo balonde mu bungi oba bagoberera ebyo Kyagulanyi byabagamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuddamu kwe yategeezezza nti ensonga si ya Uganda yokka oba ya bannayuganda, wabula guno mulango munene eguli bannaffe bannamukago gwa East Africa ne Africa alina okutwaliza wamu buli yeetaaga enkyukakyuka. Ekyokukola kiba kyakuvaayo mu bungi musobole okubeera nga mulwanyisa eMbeera ebegenda mu maaso n'okuba nga tetambula bulungi. Bwe kuba kukyusa bukulembeze musobole okubeera nga bukyusibwa. Ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bibadde bingi mu interview gye yagenze mu maaso n'okukola kwe kwabadde n'okugenda mu maaso n'okuba nga aliko byagenda mu maaso n'okuba nga ategeeza era byenjagala wano okuwaako ka hint kati ninnyo nnyini ddala. Attackers. Have you reported this incident to authorities, but also what is your expected action with regards this particular allegation? Person that is committing a crime. I mean, these criminals were guarded by the police. This was on camera, but the police has not come out to say anything, But I mean, it is the police that was doing this criminality. How do we go to report to them? Have been arrested and detained. What do you think is the motivation behind these arrests? Because clearly, these things have been done to you and your members for a very long time. But what is it that you think is the motivation and behind these arrests? Well, first and foremost, the region where we are is where General Museveni comes from. And for a long time, he has been rigging elections and claiming 100% of the vote in his favor in most places in Western Uganda. In 2021, many of them were blocked from voting for the president because he was not sure whether they supported him. So to see that when we stepped in Western Uganda, we had such a huge heroic welcome, that did not augur well with the regime. So we believe that they are trying to intimidate the people of Western Uganda, the people of Ankole. They are also trying to discourage people from associating with us and our quest for change in Uganda. That said, I must also mention that it has not just started now. It has been happening, and the regime has always been trying to isolate me as an individual, to arrest and detain the people that give me support so that I don't have enough support system.
Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okubeera ng'abuuzibwa ebibuuzo lwaki binene ebigenda maaso n'okubaawo nga bamukolako effujjo taloopa ku poliisi era n'abamubuuza ekibuuzo lwaki alowooza kiki ekyo ekisindiikiriza ab'ebyokwerinda okubeera nga bakola effujjo lino lyonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwanukula kwagambye tolina bw'ogenda maaso nakubeera ng'owaabira bantu ate nga bennyini be bakolako effujjo obanga poliisi ekolako effujjo ate ogenda ogiwaabira erudda wanga yo yennyini yeekukolako effujjo. Agamba nti bino byonna bikolebwa ogenda maaso n'okuba nga bimumalamu amaanyi bagenda ne basiba abaana okumutemako lineage abaana banene bagenda maaso n'okubeera nga babeera naye balage nti ensi talina buwagizi era talina n'amaanyi naye ye agamba bino byonna agenda maaso n'okubeera nga ate mwanattu abivuunuka. Nze Deni BTN Media Beyond the Newsroom munzikirize mbateere wano tusinkane nga Guludde n'oyo ate yakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.